Maama Nabagereka ekisaakaate ate akizzeemu, this time akituute mu America. Bannayuganda abamu si basanyufu. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV, mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Kale nno tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gwali eyo nga tanasubscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Maybe kyensobola obbajjukizaamu nti olunaku lwaleero lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi gwa 6 mwaka 2024. Wonna w'oli, wonna w'osinzidde, nkwaniriza nesekwaniriza yonna. Tulaba nti Maama Nabagereka ekisaakaate akituute Dallas mu Texas mu ggwanga lya America, era nga Abannayuganda abawangaalira eyo bazze okumwaniriza nti munnange okuba nga abasembeza ekisaakaate ogezaako okuba nga abangula abaana ab'obuwala n'abalenzi, kubayigiriza mirimu zitali zimu na zimu. Era nga Bannayuganda balaze essanyu nga basanyufu bitya okuba nga Maama Nabagereka yasazeewo n'asalawo ekisaakaate akitwale mu Dallas eri mu Texas mu ggwanga lya America. Naye mujjukire nti byonna nga bigenda mu maaso, Bannayuganda bali mu kuba nga bademandinga okumanya the whereabout of the Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi, era nga bakambwemuko kubanga nalabye wali nnaku lw'eggulo nga beekalakaasa ku embasi za Namibia bagamba baagala Ssaabasajja, baagala watching statement, naye mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga asirise, tanyega, alinga alaga nti ebigenda mu maaso tabiraba. Era nno nga Maama Nabagereka agenda mu maaso okuba ng'ategeka ekisaakaate, abamu si bamativu nakyo. Bagamba nti abantu bali mu kuba nga banoonya Ssaabasajja, nti oba oliawo Maama Nabagereka ne Princess Katrina Ssangalyambogo, nti oba oliawo bandibadde bagattako eddoboozi ne baba nga badimandinga bamanye Ssaabasajja ali mu mbeera ki. Nti naye kyewuunyisa mbu bo bali mu byabwe, bali mu promotinga byabwe, oba bali kuba nga bakola emirimu egy'enjawulo nga tebafuddeeyo oku Ssaabasajja okumanya ali atya, ali ludda wa, akola ki. Kubanga agamba nti baasembayo kulaba ku kifaananyi ekyo kye batugamba nti ali Namibia, kye bagamba nti tebali sure kubanga ekifaananyi omuntu yenna osobola okyekobisiza awantu, n'oyinza okusalawo n'okita n'omwaka nga guweddeko, nti wate ebyo nga ekifaananyi ekyo kye badropinga nti nga kyali kyadda. Nti so Abaganda baveeyo mbu balambulule ensonga ya Ssaabasajja. Si Baganda actually, Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe batadde kuninga nti aveeyo kubanga Ssaabasajja wesalawo n'amuwa Obwakatikkiro nti yamwesiga, so nti yalina okuba ng'avaayo alambulule ku nsonga eno nga bw'eyimiridde essaawa ya kakati. Nalabye abaana nga banyiivu, era abamu ne batuuka okugamba nti Ssaabasajja olunaku lw'alinnya wano eno mu ggwanga Uganda nti Katikkiro Charles Peter Mayiga akwatemu otutwe, mbu bajja mmutwalaganya entyadi, mbakwatemu otutwe abe ng'agenda, kubanga mbu bo balabanga Katikkiro abeetrooyinze Obuganda, mbu balabanga nga alinga aliddemu Obuganda olukwe, nti kubanga byonna ebigenda mu maaso asirise.
mbw'alinga atabiraba, alinga mbu teyalaba Ssaabasajja embeera mwali. So bo bagamba nti ebisaakaati bino mbu byandirinze, naye ne basooka ne bazuula Ssaabasajja gy'ali, ne bazuula ali mu mbeera ki, gy'ali akolayo ki, era akomawo ddi wano eno mu ggwanga Uganda. Ebibuuzo byebyo bingi era abaana bakambwe oba babuuza ebibuuzo ebyo baagala answers, naye answers ziriwa? Kyebulaba bagamba nti mbu ne Nnaabagereka mbw'alinga abeetoyinze Obuganda, kubanga nti ye ensonga za Ssaabasajja alinga ataziriimu. Mbu abantu nga bagenda mu maaso kubanga badimandinga, ye ate mbu ali bibye. Kye bagamba nti si basanyufu nakyo, nti wakiri yandibadde abeegattako ne baba nga babanja. Bamanye Ssaabasajja ali ludda ki, nti naye ye kati wuuyo mbw'ali mu bibye ategeka bisaakaate, ate nga eno Abannayuganda bakaaba. Batuuse n'okwekalakaasa nabalabye omukyala Sarah Kamulale nga mukambwe, era ng'owulira nti Kamulale Ndidi Kamulale yabadde mukambwe nnyo 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 nga w'okiwulira nga naye ng'ensonga babanja Ssaabasajja. Ti Ssaabasajja aliwa? Ssaabasajja mwamuteeka wa? Ssaabasajja kwegamba ebibuuzo nga wenkugambye byo bingi, naye ayanukula oyo gwe tutannaba kulaba, kubanga bo abantu babadde basuubira nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ajja kuvaayo alambulule ensonga, era eno kyekiviiriddeko abantu nga bamuyita omulyake, bamuyita omuli w'enguzi, bamuyise buli mannya, naye nga bo bagamba nti busungu mbu bwe bubakoze ebyo. Mbu si gamba mbu tebawa Katikkiro ekitiibwa, mbu ye bamuwa ekitiibwa naye banyiivu bunyiivu, banyiivu mbu kubanga talina ky'asobodde okuba ng'akolawo eri Ssaabasajja. Ebbanga eryo lyonna ne lyekulungula paka essaawa ya kakati bagamba nti tebajja musonyiwa, era mbu kaba Ssaabasajja walabikirako bw'ati Katikkiro mbu bajja mukolera olukuŋŋaana gaggadde nga bakola ki, mbu bo bajja mumwegobera ku bwa Katikkiro oba Ssaabasajja tasobola. Bo baagala mbu bo kennyini bamweggyireko obwa Katikkiro, mbu kirabika omusajja kirabika mbu Ssaabasajja takola ki, ye ndowooza tabiraba, naye bo abantu ba bulijjo mbu babiraba, ate bagamba nti bajja kuba bataasa Ssaabasajja. Oli ku NCK TV munnange nga tona subscribinga ke kaddo subscribinge, ringinga that notification bell, osharinga olikinge, ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.